Kyankobazambogo ku ttendekero ly'ebyobuvubi Entebbe okusanga amaanyi mu bye bakola basobole okubiganyulwamu kibayamba okweggya mu bwavu. Minisita Sserwanga obubaka buno abuweeredde ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze mu kibiina ekyankobazambogo ku ttendekero lino nga butise Sharifu Luliika Muhammad omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda. Bye musoma okuvuba bw'otwalayo akatimba n'ebyennyanja bwe bukugu olina okumanya nti wegenda oteeka akatimba walina okuvaawo ebiki kijja kuswaza nnyo ng'obukugu bw'olina otwala akatimba n'ossa mu nnyanja n'ojja ne mukene mwereere na misota obukugu oba tokola ki. Asoomozezza abavubuka abali matendekero okubaako ebifo ebyobukulembeze bye beenyigiramu kibayamba okugaziya okumanya kwabwe n'okukola emikwano egigasa n'abanokolerayo egimu ku migaso egy'okubeera mu Nankobazambogo. Nnyo abayizi bw'obeerako n'ekintu ky'omanyi kimanyire ddala kikugukemu bw'oba oze ku fisheries ng'osomye byakulima manyibwa ku ekyo nti okulima bw'oba okuguse beera mukugu mu kulima bw'obeera ng'okuguse mu kukuuma bisolo ate omuntu bw'aba akuwadde omulimu ekisolo kye kikuuma kijja beera kya buswavu ate ekisolo enkya kiddemu kirwale. Funa obukugu baako ekintu kye weesibako soma ng'olina ekigendererwa eba ng'onoonya obukugu obwenkomeredde obeere ng'ekintu tebakubuusabuusa nti oyo bw'omuwa omulimu okujjanja bente eyo enkeera ejja kuvaayo nga teramye. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera abakakafu okubeera abeerufu bw'oba ofunye omulimu omuntu musabe sente ezigwanidde ate temubeera na bulyake kuba abantu bagenda beesigisa emirimu. Akulira abayizi ku ssettendekero ono Obong Smith asinzidde wannaatendereza empisa ya Buganda ennono n'obuntu bulamu n'asuubiza okwongera okusakira ekibiina kino ekyankobazambogo. Era ensonga lwaki olaba nti abakulembeze abamu oyinza okusanga tebakoze kimala kubeera kifo ekyo kyebajaweereza mu buvunaanyizibwa okubeera obwettutumu kiba kitegeeza nti obukulembeze obwo bw'abaaliko tebumuwadde mirembe oba kyali tekimuwa mirembe so tufuule obuvunaanyizibwa obwo bwe tulina obuweereza nga butuwa emirembe. Oluvannyuma wabaddewo okukyusa obukulembeze wamu n'okulayiza olukiiko oluggya era nga kino kikulembeddwamu Ssemujju Frank akulira zi pulojekiti mu kibiina ekyankobazambogo mu ggwanga. Ekimpeereddwa mu kibiina yamukwasa fayiro emikono egy'enjawulo buli mukono gutwalibwemu. Ono asinzidde wannakalaatira abalayiziddwa okwagala ebifo bye balondebwamu baleme kukola mirimu mu ngeri eyagaddibe nga lye. Ssentebe abaddeko Kisaakye Kadde Ayub asabye abakulembeze abajja okukola n'amaanyi okulaba nga baagazisa abavubuka ekibiina ekyankobazambogo n'okukola nga tebeebalira. Zira nti ekisanja kimazeeko nga sirina bisomoozo bibaddewo ng'ebyensimbi obimanyi ffe abalina okweterera mu nsawo zaffe okwetaba mu bintu ebyenjawulo ebirina ye ssentebe omuggya Lubowa Stephen n'olukiiko lwe asuubizza okusakira ekibiina kino n'okunyweza obumu. Tugatta abaana bannaffe mu mawanga ag'enjawulo agali wano mu instituuti eno tulwane nnyo okulaba ekibiina kyaffe kino tuyingizaamu abantu ab'enjawulo. Senta Moses yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.